Oluvannyuma lw'okubanga omaze olessenga otongoze osazeewo ogyolekeze direct ngitutte Saudi Arabia wetandikidde for the first time. Lwaki osazeewo ogitandikire Saudi Arabia? Abaana abo baazina nnyo oluyimba lw'enkudi ku TikTok mba muli azaamanya bwe sibatandikiramu bensookeddemu paka kuwulira bubi. Tugenda mu overnight bwe baba bazina amagulu bagagalika ekiri eriyada lala event si totumye westukidde wategeka mutuufu. Ogenze nani one man army kabaka gasi ya deyaso abaana be kawempe musisi buleka katonda wange ngenda kwogera so abe Saudi batulinde enkudi ojogerako bali muzanyo buli anayogera ku nkudi agenda kumaliriza si bulungi. Bw'obeera mugaga noyogera ku nkudi oyavuwala ebyobugaga byonna ne biggwawo. Abe Saudi mukimanyi mmwe ffe tetuzannyira mulimo guno mulimo era mwe bayimbi mmwe abaana mmwe abalowooza nti guno si mulimu guno tugutwalira ddala nga mulimo kati wano tugenze kuweereza bakama baffe so abe Saudi Arabia kati bitandise tugenze kuyimba ennyonyi tetulinnye yakusaagirira genda kwekonga ku stage tugenze mu Olympics era buli atanaba kusasula nze ennyonyi endi mu bbanga nzijaawo. Yaman interview sijja baguza ya bwerere sikuza ntunda ziri obukyaji waliwo yagenda e London bwe yadda waneno n'agamba miliyoni 5 kunyumiza ebyabadde lwaki temwamuwa mwandi muwadde sente mwamumaze mumanye emboozi y'ennyonyi yali ajja babuulira ebire nti kati wano kino ekire bakiyita mimbasi ni mulaasi simanyi dumulaasi mbimanyi mimbasi ate ngenda kuvaayo ndi aji kati ade bagamba ate olina omukazi ate owasa otya irini ntale ngenda kuvaayo ndi aji ku press conference era abize bitibwa butibi bali abambala zihijja bagenda gizina batya haja ya kujizinira mugudi mukakaya enkudi mukakaya ogimanyi ebanga tali mu hijabu bwewe wenjula bwoti bwowanika amagulu babo genda kubanga overnight buli kimukiriya atusoka twogera ku luyimba engalo ogeza okufuluma tulaba oluyimba ne gasiya mwana gwe leka nkukube engalo tebakubira kunuuna ngalo mwana gwe leka nkukube engalo Yaman era video ngenda bagita mpako ku mimwa bannaye ennyimba zozuulira usungu bungi ennyimba ozuulira engalo mpako ku mimwa ensujju bizinesi y'amagulu efuna kiralu wulira yiti eziri awo wulira obugagga obwo wulira obugagga obwo nze ne gravity tugenda kuyimba ensujju tugenda kuyimba ensujju. Abantu be Saudi babuulire nti abaana be Saudi tulinnye tujja tuli mu kkubo tujja mwetegeke basebo ne bannyabo tuleese essanyu tetuleese ennaku nze ndi mukwano gw'abangi sisosola oba owagiraani oba oyagalaani nze ogwange oba ddiini ki oba ggwanga ki ogwange gwakuwa ssanyu n'oddayo ewaka ng'omatidde bahouse maids bahouse managers ba security ankorunabe bulijjo mumulabira ku TikTok ku butambi bwa YouTube zuno nziguse ndi nammwe butaka kiwandiiko ki mu Bible kyolekera abaana abo abe Saudi abaana be Saudi nja kubasomera Qur'ani Allah ayogera ku bugumiikiriza babeere ennyonyi teyabika yingi ne babeere bagumiikiriza amasanyu gajja ne patulo baziraba ziize zitukulembedde security eringa security nafande waali naye nga
enkudi ojagala nnyo. Amina. Bw'obaate wali wandise. Batubadde tujja tulabye nga bafande banyumirwa nnyo enkudi. Bano abantu ab'enjawulo bagamba mbu oluyimba biki oba Abubakar ki? Badde bave mu analogo, badde bave ku analogo bajje mu digital, bajje mu corporate world. Corporate world. Abakubi enkudi teri budde. Bajje mu corporate world. Fe tuli mu for us we are enjoying enkudi. Otandise uyo ngeze kuwa muziki tugambe ati biri paso international. Checho chenyini. Ovuda ngo baloko. Nze ngenda okusooka baleetera Grammy. Mubeere bagumu ate sisuubiza ne sitatuukiriza ekyo ekya Grammy ngireeta enkudi best century song of the year. Kazungu keeko ndi positive nnyo awaadi zonna omwaka guno banaaba bali az'amaanyi obutazimba kakati bw'otawa luyimba lwa nkudi awaadi oyinza kuwa luyimba ki best gospel song, traditional song, nyina waawo ku bebe ku list ndaba waawaadi nga 6 agenda kugira obusembayo bannamawulire njagala okubeebaza for the love of Uganda music. Newankubadde bambi bagamba tubasasula kitono obubaka bwammwe nja kubutuusa nti baganda baffe bakola obutaweera nti naye tubasiima kitono naye nze ngenda kubaleeterayo ekirabo entende mulye entende z'abawalabu. Nze ngenda kuleeta ebintu nja kubaleetera entende enemala nja kugulayo endala abaana ba mama bajja kumpa ab'esawuli. Mumalirivu nnyo okunywerera ku kyatumwa kyekyo eky'omulimu gwange nsobola ndi mwana wa wano era omudongo mutendeke owaddala muganda wammwe ow'olunabe. So tutandise kati enkudi tuwa waludi tuwa ku tuwa gwanga ku gwanga saza ku saza ab'e Saudi Arabia ensawo tuzikutte zezino buli kimu Saudi Arabia endongo yonna eri omu atandise olwo tuleseyo yadde disiko sidi obubaati bwonna bubutadde so nobadise woyowoyo abaana b'eriyada liri pazo ow'olunabe ennyonyi agirinye few hours ne few minutes tulina mmwe mwetegeke bano mbalese Uganda nja banyumiza ekyabadde Saudi Arabia. Oba inayo sister we Saudi Arabia osobola oba girlfriend wo bunamba kuba tumanyi system ati byebyo mubeere steady mubandabire